abalungi nange nina ekilabu kyonna ate nga kikyo ndagala tujjako bannange tisaasira abasajja bekasanga timwafa ddala nze ndiwe kawala nze ndeka nze banzala kawala ekawala waliwo abasajja waliwo abasajja ekawala bano bamuzeeyi mayanja oyo muveeko special case Shafiki tomuteka muzino nsonga kati Shafiki mujja muzino ensonga sinanga nsulayo nga ndi wa black and white muleke Shafiki utara mukomeze kandi asabi yoga chagede drama samise mwana mlezi Jovan Luzinda na kaima Emboseera ku muziki yo abachajje ku mideko nyanga kwera ngamba buzako naye ngate munange yo mulangira suna ne banango oli omusajja naye banange nze matira suna omwagazaaki olunakugendera basuna omwagala azini OS omwagala wike jange namukuletera tewali tabbu wike jange namukuletera suna naye era akwana ne yavaawo yamukwana omanyi si mwangu suna kakati naye kale mwobuzi bwalina muntu muyina ssente kati abata eyo mukuzi kakati munnange omulangira suna yavuda nayogera kusonga banayeseka luwumalo oyitiriza okuteeka ennyindo yo ne wezitajja oyitiriza okuteeka ennyindo zo ne wezitajja kantula bulungi mu kamera seka wumalu with due respect n'ekitiibwa ekingi oli seeka oli mukulembeze wa ddiini mu ggwanga Uganda weweemu akatiibwa akatinitini weweemu akatiibwa akatinitini your father your husband wewawe omukazi mwayawukana oli musajja wa kitiibwa oli musajja munnaddiini weweemu akatiibwa akatinitini ensonga ezimu zitalina makulu zimma amazzi bano abayimbi bayimirira ku makya mu maaso ga kamera ne bakuvuma bo tebaswala gwaswala ate nebyokola byonna tebiditamininga embeera eno kitegeera gwe tebikuyisaawo bisaawo bo so embeera eno ebeerawo abayimbi ne bakuvuma ne bakuyita omusiru ne bakola batya abantu batandika okudisrespectinga weweeko ku kitiibwa mukulu seeka wumalumanya woogwa toli muyimbi simanyi kikyonoonya mu nsonga z'abayimbi simanyi kikyonoonya mu ntalo z'abayimbi buli muyimbi avaayo yupoku yonozeya enyiniro n'ogiteekawo n'oginyigirizaawo mulimu abantu abamu olaba fulufiga ennaku zino asirise ennaku zino asirise tugenda mu X2 takyafuguma kati sakawumalu ensonga ezimu ezitalina makulu zimma amazzi zeesonyiwe kati gwe omuntu watandika okuwulya nti ate Grace bonna batoze wange kufumba kijjulo n'ofumbirwa abalwadde bange kiro z'omuceere 2 sibanga n'ofumba pirawo ebyo bintu tebirina makulu kati sakawumalu n'ekitiibwa kyo n'okutegeerako bakulabe ng'okayana ne Grace bakutya omukazi n'obusajja Grace be bano abawala okitegeera kati omuntu wakusanga okayana ne Grace mu butuufu really I don't mbambusabusa endowooza yo okitegeera kati byonna mulangira suna byayimiridde mu kamera n'akuvuma n'akulangira obubbi n'akulangira nga wamusuubiza ssente n'otazimuwa ani aswala oli mulangira suna takyaswala buli kanaku afumbirwa lino edda ava muli nadda muliri okitegeera kati OS bwoba omubalirira mu bano baani be baani bano ono yayimba ngenda kusiba faamu abudumulas ze categories ezo za kufumbira kuddamu nokudda muli bo tebalina liigi gye batasamba kati omuntu wakusanga nga akuvoola muganda wange nedda mulimu ebintu ebimu ebitasaana saze nga modi zange tezabadde bwe zityo naye sekawumalu no sirisenga naye ntegeera nnyo bwe buzibu bwe nnina ntegeera nnyo kati mulimu ebintu ebimu ebitasaana kummalira budde really I was so disappointed in you sekawumalu nani manyi bintu byaggwawo ngamanya at least okyusizaamu naye okitegeera I'm really disappointed. Hello ogamba otya kalo wange omulungi ndi bulungi ogamba otya mukwano bannange ndi bulungi Don Promoter ndi mwogezi wa Beatles Soldiers ndi wano Don Promoter ogamba otya bannange ndi wano kikwano ng'ombuzeeko bannange nange ombuzeeko naye nkunoonya nja kukufuna wawasa n'otaŋŋamba tisobola ye nga tena gwenno wasolina yawo mbadde mmanyi wamuzzaako tisobola muzzaako kayimba ki Doni omumbe gyatafumba na mulala kale kayimba ki bekope ku bebi wange bebi hello daddy ogamba otya kikwano ndikiriya ogamba otya bwe bale kusiima naye amagambo gasuuliridde watakupe ono munange
munnange engeri gy'alina abasajja kati tayagala byamukwanira ku TV ojja mulumba mu kabokisi saba akayimba mukwano wanje tuli mu bbandi oba tusaba lwo zonna konna leero lwakuna akayimba kaviika kabaita love panic okay ngawerezaako meribata era kemba bakayita minzaani meribata gwe ngenda n'okuwa Anderson baliruna era kemba bakayita for you Obvious misali Julia kemba bakayita munda wakaamaanyi okay butere bwe bali kwera nga ate kuwolidde on promoter ye nokola kale mukwano we bale kulaba ABS bitu simwe muliko sinaba kale mukwano ogenda kubeera ng'okafuna amagezi erokola Emboseera ya ABS ndi bulungi ogamba otya mukwano Emma enatete Emma ogamba otya naye muyina essimu mmeka Sirina sabu wanji muyina essimu mmeka Emma kwagala nnyo Emboseera kayimba ki Emma sina sabu kyogenda okunkolera era mpaya kayimbako omulangira sunna wadde omwogeddeko ebinene sigenda kakuba saba akalala sagala nkulimbe nkubiramu akaba bitusi soldiers kale mukwano ogenda kukafuna mondaawo okay nange mwagala nnyo OS alina akula abakazi naye tasasula kati waba tasasula akkirize embeera emunyige akayimba nedda Shafiki tuwaya bubiri bwabasaliya bana tatu kana kubera nga tukomawo kyobokola tova ku Abstv nkambuzeeko mwana flower sempa ogambotya nembuzaako youth chairman to be waswa Samuel awe chanchima ogambotya abantu ba chanchima 2 tulabiranga ddala tujja kuba chairman bw'abavubuka waswa Samuel temwerabira ate meya to be omukulu chairman mulyanga nawe nkubuzizaako nyonyini ddala ogambotya nupu ekuyiseetya omanyi lero lunaku lwa nupu zenna sawa kumingana kubera lero etuzeri Shafiki tuwe mubiri wa basaleza na tatu kana kwenda nga tukomona muziki yo chobokola kimu tova ku Abstv sabula Nula malamba atuchagendera ddala masomo n'abajja kumiddeko nyonge kwera ngamba buzako abana be natete abana abali ebulenga abana bali ku Zayona namwe ne mbabuzako nnyo mwe bali kwera nga mukikwasaganya abana ba Bengazi mugamba mutya mwe bali kikwasaganya magezi abana be kabalagala nange ne mbabongako abekansanga bunga soya yona eyo nga gwotumudde right now oli mutulaba mwana mulala Rachel Kestil wa munne beautiful lady Emboseera kakati mpazo ngande bali chengera Bulenga Chikaya bananga abantu be Bulenga Chikaya I love you so much mwe bale kutulaba mwe bale kwagala Abstv mwe bale kutuhagira mwe bale kuberera ddala kumuziki y'abantu be mu Bulenga Chikaya I salute you mwe bale kwera ngate akwe muri mu magezi mu kikwasaganya hello caller hello oli ku TV kankute hello wanje mukwano kale mukwano nawe gye balevira TV yo bakuyitani Abdulmulasi ngaka faamu oyina sente ya faamu hello kale sabo nawe gye bale iye sabo bakuyisani Rogers Katende Kawomera ogamba ota Kawomera weyagala Rogers Katende Kawomera olidda wa Kawomera olina kunteredde munteramu ka firimu awo nno n'okalaba ndaba kalembo bakugulira Kawomera todda wanji kale mukwano nawe gyebale ubuwe bale kulaba ABS bakuyisani ne gyosinzidde ono Lukwage Katogo abe Katogo bagamba batya Lukwago gyebali balungi bwe bulungi sebo saba akayimba ka Eddie Kenzo tebayita batya tulinda mugole
ye tumulinze kale sebo butale bwe bali kwera ku ABS television. Shafika ogenda tufunye bubiri busatu kuba wasabye then ate tukole ku nsimbi tufunye kamo tukole ku nsimbi ate tuwerenga tukomawo behind the camera still we have your girls Gloria wamune malaika mu control room mukuru Shafika nakuzo mwezi nga munana jangu omusumba gasinga abizai of ne empeta eyo mukisa empeta gendo kyuso obulamu bwo empeta gendo kuba ku level we kujje kutwale ku level endala gwe nakuzo mwezi nga munana duka misinde atana ko rencha zezigenda nako ro mukaga ngalumu dukera misinde jangu ekawala omusumba gasini ne Jovan bagenda kutula gwaina nti obufumbo buganye nti omwami aganye ate kino kiganye funa kyo kwato kirete nga kikwata ku muntu oyo baba business funa kajja mu business ojje nakyo butale buli kimu kigenda kubera nga kiri kiterera bulamalamba Shafika panda beat nyiga ku mapesa goze nakyo tukomewo tova Then Papa Nakayimba on Kuba Muziki television. Welcome back from that commercial break. Musam kumunanga tuchikwasaganya magezi still your girl Emboseera. Racho kemi kwana mukulikeyo dala ngomanyisho na kuchusa ochali konyo papa kama second segment wetu ja era tutali muziki ngatuwa fa bakula mpola ngatuwa twalaganya mpola atebo to magezi ngatuchikwasaganya butalevu kuna tumusamu noti biribiri chena mubiri asatu mukaga kogendo kubirango ita oyongere okola request yo osabe akayimba akwawulira ko yagala tugenda kwelanga ate abotyo tukasulawo mu magezi okitegedde mwana muwale ojoyitira bakugeya ani angeya nza nchankala nyani age omwa angeya bageya ko mulungi wanji Hello. Oli ku TV yo. Wase? Hello. Wanji sebo? Bana engo nyiride kiki. Alhamdulillah. Ebintu ndya daily basis. Amanya nze wasoma iko. Ogamba cha wasoma Mike. Kendi. Oli bulungi? Ni bulungi mumpa kayimba. Kayimba chiko yagala waswa. Bampo aka umaru wanje akagamba. Aina kayimba akapya. Kagamba kati anti. Obo omuntu omwana simanyi mwana. Nawe tokeye kakasa. Kale. Hello? Oli ku TV yo, Vira TV baby. How are you? Hello? Wanje mukwano. Yebale nyawo. Kale sebe nawe jebale. Yo, bakuyisani. Katufa bakaye. Kayimba chisebo. Wanje? Baba kale nilukoma. Hele nilukoma isewo olinye ya maje sabakalala. Walinyo. Hele nilukoma isewo sabakalala. Hello. Yebale konyawo. Kale nawe jebale. Bagano kalo. Iye sebo. Yebale nyawo. Kale mukwano nawe jebale. Kale. Kayimba chi mukwano. Tuli bulungi ogamba kigwe. Sina tagali. Ontumirangako eri gyotegedde. Ewa. Kusimba. Bakuyitani. Nabukenya Prosi. Nabukenya Prosi. Okay, kayimba chi Nabukenya Prosi. Mba perezeo kayimba ka Kenzo. Kenzo ngagambata. Bo abakondi. Tubale. Okay. Hello, Kola. Hello. Wanje mukwana. Hello. Wanje. Hello. Wanje baby girl. Ngonyi osiriotya sunyabo. Bulungi osibye otya? Ngonyi mye banaye. Webale kusima baby nkwe kayimba kine gyosinzidde n'amanyago. Yagala kayimba kashiba kalungi. Bakayita batya nakiwuka ke mankuwa? Yagala kashiba. Okay, ojja kufunya chef kakanyimba kashiba konna akakuliye kumbi kakati. Mbale nja kunyumiza mu start second. It's okay. Omukazi si papa gwawana. Yamukoledde birthday. Oba yagikoze ddi? Atachibi. Yagikola this week. Naye mama. Si papa ne sente ze ziri birthday zakola. Ze njekolera sirimu mukono gwa musajja yenna. Kyogamba ntono nene ekoze. Ng'abasajja bange bonna tebaliiko. Njikola ne singa nawo. Kati otegeza. Ne bwembeera nze sigikola. Otegeza ki mu ekyo? Akale keki senga bagulidde ddala ez'ebisatu bisatu ne batimba.
era tuleke mwezi ebisatu zikyaliyo maduuka Fanange emikolo gy'abagagga nga basepa tuba tusuubira ebintu okubeera kuli biwine bityo bityo bwebityo naye ne mulyoka mugula oba batabudde ejjole gyasi kati papa mugagga ono ateeraga okitegeera akola kantu kali baliko okuba batabudde na jjole gyasi yalaali okuba oba batabudde buno mu kiyazi no I'm just saying out the truth nzo metaga muntu yeraga yekoza biki kyokka no natulima nti yamuwadde emotoka eriwaji wamuwadde sipapa lwaki oli muyayi wano brown sugar wamukomya ku mupiira yamugulira mipiira nange tipapa ajoga naye nga yagimuwadde bulambalamba tugenda kuleka request zammwe muzika bya Salvation on Adoviale agency y'ebyemizannyo bulambalamba ku muziki ku yo sawa ey'omwenda we ne Jovan ate wali eri ku sawa 10 nakazi Gloria n'abadano batule then ate saa 10 Stado saa 12 evening zone Avon Slim then ate wali ku sawa emo najini saa 2 tubane Stella saa 3 jakaka uonya chicho lifate wera bide bulambalamba ku muziki yo Emboseera we love you so much mwena baje kumiddeko tugamba babayi ya katokeyo nyimba bwamwe practice English tomorrow siye yidi lero luno kalabule nja siriwo ndi musiramu ampita kawusala gwe bakuyita Rachel nze bampita kawusala siriwo nze bampita kawusala wanje bampita kawusala okitegedde bampita kawusala wabula nga ate kantole mukisa guno kubuzako youth chairman to be Kyankima omukulu wa Samuel nkubuzizaako nnyo chairman w'abavubuka ajja 221 mutulabiranga ddala mayor to be Kawempe omukulu Luswata Albert nawe nkubuzizaako nnyo tukulabiranga ddala then ate mayor to be Kasanga Town Council omukulu Mulyanga nawe nkubuzizaako nnyo we bali kubiranga ate okikwasaganya mu magezi bulambalamba katika request zamu tukwatagana na Korencha see when you see us muziki yo we are out.